Bwetuddayo e Canaan Land mu kusaba okw'Sande olunaku olwaleero, omusumba wa House of Prayer Ministries International gy'asinzidde Aloysious Bujjingo n'agenda maaso okuvumirira abantu abalina enge, abalina effubitizi, n'agamba tebiyamba, bizzabuza mabega abantu abo bateekeddwa okuba nga beddako. Nabyo munnaffe Owola Gabriel bituleetedde, ekatubirabe mu mboozi eno. Omusumba Aloysious Bujjingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International asabye abantu okwewala effubitizi erijjula okubaabya emitima kuba bakomekkereza tebatuuse ku buwanguzi. N'olwekyo nkwegayiridde mwana wa Katonda, tokwatibwa fitina, tokwatibwa bujja, tokwatibwa busungu, tozimba mutima, tofunawo ngeri yonna ekujja mu buntu kubanga balina gwe bakoledde. Munabudde Bujjingo agamba nti bangi balina endowooza nti bw'ofiiriza omulala oyitamu ekikyamu. Buli ali mu kinyaabe waggulu alina bakolako emikwano, be basala oba banaasulayo ddaala oba banaateekayo muguwa. Omuntu gw'alaba takuyambye leero toga nti talina na kyanyamba, asobola okuba nga abadde abulako ennaku 3 okuyamba. Wandiika kino, obuntu bulamu bugagga. So Yesu amanyi ogamba nti you live, continue to live with your life. Genda maaso n'okubeera omulamu, kuŋŋaana, nzinira akuba engalo, otendereza, si basaba. Omusumba Bujjingo avumiridde ekko eriri mu bantu n'akubiriza abakkiriza obutatya kusoomoozebwa. Obulwadde obwaviirako Yesu okumutta kwali kuzimba mutima, babuyita bujja. Ennyiri tuzisomye mu wiiki ewedde, Matayo essula 27, teweerabiranga nnyiriri z'amakulu, olunyiri lwa 18. Piraato n'agamba nti omusajja ono bamuweesezaayo bujja. Weegenderezanga nnyo ng'oli mu kaseera akazibu, Katonda aleme okuyitako, obuyambi bwe buleme okuyitako, ebizibu birina kuwagala, obeere sharp. Ku kya banki ziwola abantu awatali kuzzaayo magoba, alambuludde bw'ati nga n'ekyokusaba bwakinyikiza. In the near future, ngenda kubayambako, nze nja kubeera bbali mbirabe bulabi abakugu babiddukanye, tukole sako, FM microfinance, nengera banka. Nze bannanga abakatuliki bwe bakola banka, uliriza, bannanga abakatuliki bwe bakola banka nasanyuka. Yensonga lwaki nagulawo akawunti mu Centenary. Sente tetujja zikumira wakati ziteeke eyo. Naye bw'osanyukira abalala obeeramu n'amagezi n'ogamba nange nja kukikola. Nyina essuubi nti buli balumu ne tukola House of Prayer Financial Bank. Ekitera okusuula abantu kujja maaso agabe Katonda ng'okyatunidde Katonda, tuweegomba kwendera mu kyaki. Ng'okyatunidde Katonda teweegomba kisajja kyonna ekinajja. Amaaso bw'ogajja Katonda ngoga nezo aluddewo. Laba wabadde atunda waggulu ng'otunda bw'oti wansi, ate bw'otunda bw'oti wansi agayaaye nga gayiika gakusalako. Abaami abatagala kukola nga basusse okuwoomerwa otulo era nga banyooma emirimu abawabudde. Alyoka atuuka ku mulimu n'avaayo ng'ayomba. Olunaku lubadde luzibu nnyo, omanye n'enkuba nayo yatuteeka amakati, naye nga boonyumiza bakongoola basekera mu kikono ne baga ndi weebakenga nnyo kubanga ogenda okutuukawo nga baakoze dda. B'okola nabo ku layini bw'osanganga nga bagguddewo tokaaba nabo. Muntu asobola okuba nga mu nkuba awo yafunye kasitoma. Omuyaga Omusumba Bujjingo agamba nti lino kkubo abantu mwe bayita okutuuka ku buwanguzi, nayigiriza ne kukwawula omwana wa Katonda ne Yesu. Entambula gy'olimu Yesu si gyajjiramu. Baali mu lyato nga basuubira nti Yesu bw'aba waakujja agenda kupangisa akaato ka yingini kagenda kuva emabega nga kadduka sipiidi. Yesu yajja atambuza bigere bye. Amakulu gaakyo nti kyolabanga omuyaga luguudo lwa Yesu. Asabidde abakkiriza omukisa n'okusiiga amafuta bonna ababadde ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani mu kufundikira ekisiibo eky'ennaku 14. Omukisa amafuta ge basitudde bo, abalwana amafuta ge basitudde
abali ku radio abali ku TV abali ku bugazi bw'ensi eno nabo nga bagakuta abamu bali malwaliro abalala bali waka abalala bali makomera abalala bali mitala w'amayanja amafuta agabe gapakiremu amaanyi bagesiige balabe ggwe Mukama sinze ayi Mukama n'erinnya lyo libali gulumizibwa bya Owora Gabdio Sorot TV Omunyo.